sebo kiriza nkwangirire muganda wange ono yangu sebo otyo ono muganda wange sikola naye emirimu mulaba akola emirimu gyanjawulo ng'asekaseka adozi ye butabikanoza tewamiziro ayina dozi ye yebutabika era bwaba taginywedde kyokola banga akola ki asekaseka nnyo etono musonyiwa mumanyiko ebintu bisatu akola emirimu mingi nekkiriza nkwanjulireko emirimu egi genda maaso esatu byokka ekisookera ddala muganda wange ono bwe yakimanya nti okwetikka guli wa mulimu n'adduka misinde n'adduka za mbwa n'agenda mu kikuubo neyekonolerayo certificate obukwetikka okwetikka teyetikka bwekisi ayinamu certificate ewedde emirimu era jjo lyabalamu bwe yaba nti kinyiinyiitidde n'agenda mu kikuubo ekiddako awo ku mini price bakamutikkira ayina bachelor obukwetikka yesebo teyetisse wowe ono gwolaba yeetikka nawe kennyini naba asobola okwetikka ono mwana mulenzi yeetikka ate ekirala muyimbi esebo muyimbi era ennyimba ze bazikuba nnyo ku CBS ate ziyimbira mu kikuuba awo ne muwino ayimba ngoye esebo ayimba engoye emirimu gyakola mingi nnyo ate omulimu ogusembalo gwesinga omumanyako yekeddi owewaffe ono gwolaba kikitegeeza ki kagwirawo drinking officer ono gwolaba sebo